ya wayo report. Abana bafenga abana batalina musango go baziza blokera ku macho okuwagira ekibiina kyabwe ne president waabwe ne basibibwa makomena nakati babuze abe baganya okuta bakikola intentionally ogambye tulina bakanso wana batasana kusecuringa bay emu yadde yenkoko njagala kugamba sebo goloza institutions zizo nazo neziri mu Uganda ziri independent singa sibadde independent akawairo kyenda mu bbiri lwaki bakakutteko bojja musobola lwaki bakakutteko wabadde ngamba nkudiremu lwaki tetwaze mu protesting ze kaluluka nalukola wano wa nganja kujirayo teeka etteeka kawairo kinana mwemu akatundu akokusatu teka tukiriza kola teka tukiriza kola by election nga tuzayo emyezi emeka uliriza nkujira position wabulayo banga nabagamba wano tebali mukubala kyaba tuli mwezi ki wabulayo banga tubula mugwamka byogera nga lawyer yakoze apiru time chitoteki apiru ngatana kitunuya wabulayo banga yategera teka leka kunyonyera teka kitegeeza akawairo kinana mwemu akokusatu kwega batosa akola by election naka tutunu section 3 eya Parliament Elections Act 1777 ekugamba sakola by election ngebulayo emyezi emeka emyezi mukaga botunulira abaloya bannalukola boyisa abatasobola kusecuringa bero yanko uliriza yes bebo bogamba ngende kubanno abakatira bebo bwe yabagenda ono nga bamaze okudeclaringa court ne declaring anti mufulumya parliament bayino okwapiringa omanyi kigambo okwapiringa kyekitegeeza awo njagala ompera omanyi kigambo okwapiringa kyekitegeeza tisikiriziganyiza it is a creation of statute I have a right to appeal and I appeal because I'm aggrieved with the decision that has come out from the declaration from High Court. Gwemala okujja nina kumeka ezinzikirizo kola appeal nalukola chaine na kwa namna ya nsomesa ali mukubuza abuzansi gendo some bitegere the earliest time we have okubanga tudda mukaluluka by election is August information bwabala August baka mu January tubasigaza ebanga ki teliwera tubasigaza emyezi omukaga kyawera kibate jiwe information kati yensonga lwaki tugenda mu by election nalukola achali mu parliament atatafuluma mpo mukisa okatono fiki bera mwekanya abantu bano baleke kubuza abuzansi basazizaamu akalu ng'omukisa gwe gulyo gudda mu kalu ekibajuliza kwagala kufutya nkabana kawembe na kwegaggawaza bonga abantu bakola apiru bagenda okugusala nga akalu tekakyategekedwa kyekibakeresa bali bagenda okugusala mu koti ejulirwamu nga tewakyali kutegekawo koti bekakasa nti nalukola avudde mu parliament ejulirwamu kitegeeza awo tegenda beera by election ekitundu ekigenda siganga tekina mubaka ekyo kisoboka yes senga koti ekakasa ejulirwamu ng'ebiseera by'okukola by election biweddeko awo wagenda siganga tewali mubaka mpaka mu kulonda okwawamu bano kye babala okukeereesa abantu baabo baleke kufuna mubaka n'okulimba kiri kye babadde bagamba nti bagenda simanyi mu kaluko kekalakalasa kye batasobola njagala kuwa honorable to information nti n'omulamuzi judgment gye yakola kyekiri kye twagamba ne mu program wedde nti yakola judgment nga yabya bufuzi because toyinza agamba nti okola judgment n'ogamba nti ndagidde electoral commission etegeka akalulu mu myezi 3 no mu myezi 2 naye ng'akimanyi bulungi nnyo omulamuzi oyo nti bwe tunatuukiramu ennaku 6 okuva lwe yakoze judgment tujja kuba tuli mu tteeka ng'etteeka likoze eki Enefik Media tandike ekyetwalayo mu Democratic Party nzigwe soko nkubira ettooki okazukira ettooki kiki walabye mu debe kyetwadde tusuubira oba Democratic Party nze ng'omuntu mbalaga ekipya kubanga ne mukwano gwange omu amuyita Katimbo Ali nali namukunga gye mu National Unity Platform naye oluvannyuma ennyo nalowooza nti akyasobola okuddayo okununula DP naye bwe nali namugamba nti ebimu ku bibeeza mawu mu gavumenti ya Museveni ekuba nti alina ekibiina ky'ebyobufuzi ekyali ekyopposition kyeyakwata n'aguza Museveni directly nemuga kati abalowooza nti musobola okuliclaiminga
obukulembeze bwa Democratic Party ne mubweddiza n'ekibiina awo kitegeeza Mao tayinza kukkiriza ne munne gwakola naye Museveni tayinza kukkiriza kubanga Museveni tayagalangako opposition yaddala kumuvuganya era kyokola DP weeri kati ne bali wange ekibiina ky'opposition naye nokyo sense tekivuganya Museveni kakati kyetwalabye eyo nze nabadde nkisuubira ekyabadde embalala nabadde nkisuubira naddala nga mu nnaku bbiri bagende embalala gye wali delegates conference ate nga abakulembeze nga muli ne Dr. Mao ne Chairman Mao oyo nga bamitinga muganda wa Museveni Sale kakati eyo byonna byonna ze signs ezaali zikulaga kiki ekiyinza okuva mu delegates conference gye bagenzeeko. Of course tosobola kubuusa maaso okubba obululu kwabadde wali emivuyo okuba abantu ba high profile nga mulimu n'omubaka Kayondo kwegamba effujje lya buli kika naye ng'ate polisi weeri bakanyama we bali SFC weeri bonna nga bali mu kalulu ako aka Democratic Party. Kakati baganda baffe aba DP abali eyo abawulira nga bakyalinamu omutima ogw'enkyukakyuka buli lwobeera n'emmotoka yo nga nnungi naye nga dereva waayo mubi emmotoka eyo agitomeza kakati bw'amala okutomeza emmotoka eyo olw'okuba emmotoka yo nnungi tojja givuga ng'ate ntomeze yonna yayatika amabaati yayatika amatala yayatika n'eki emmotoka eyo eyinza ogikanika naye bwekulema okukanika emmotoka eyo givaamu n'oyingira emmotoka eyo. Twagala kubakubiriza baganda baffe mulwanyeko kyemulwanyi omutima gwa DP guli ogutafa ogw'amazima n'obwenkanya mulimu abantu abakyagulira era nga babadde balwana butassa mukka butassa mukono okulanga banunula ekibiina kyabwe naye ekibiina kyabwe kyakoze eki twagala kusinziira wano ng'abakulembeze ba National Unity Platform okubakoola bajje begate ku motoka erimu amaanyi emmotoka ekkiririzibwamu bannayuganda emmotoka bannayuganda gye basalawo nti yeyina okubavuga kuba yeyogera kati ebyayo njagala abantu bakungu okujja mu NUP naye ebibiina byonna byetulabye ebikuze mu ntandikwa biba ebiseera ebisinga tebirina nnyo okuvuganyizibwa kw'amaanyi naddala ku kifo ekyo eky'entebe eyawaggulu ebiseera ebisinga baba n'okukkiriza nti ono akivuga akyayinaki puresha ejja mu kisanja ekyokusatu ekitandikira naye twalaba Dr. Kanokiza Besigye ndowooza mu opposition okuva bwe tubalanga 12 okwamu yeka gwe twakalabanga atadde entebe mu mirembe n'agikwasa omuntu omulala ng'ali ku ludda oluvuganya gavumenti ate nga opposition party ye y'amaanyi. Tulina okusomoozebwa kitulaba mu DP mu National Unity Platform nyini gy'olimu ruumu eyo tennabaawo ey'okukkiriza ayagala okuvuganya Honorable Kyagulanyi okujja era bwe twakirabako mu kalulu akawedde era n'omulundi guno tetunnaba kubanga tulabayo yenna eyeesobolayo okuvuganya olw'embeera y'okutya na buli kimu naye maaso awo tuyinza omufuna naye anti kakati awo kati bwe tulaba kiri mu DP mu NUP kigenda kukozebwa kitya kankuyambeko yambeko n'abatulabo National Unity Platform ennaku z'omwezi nga lumu omwezi guno ogw'omukaaga yata kyebayita yata ekiwandiiko ekyafulumizibwa Elections Management Committee ne bagamba nti buli muntu awulira nga ayagala kujja kwesimbawo ku kifo kyonna ajjeyo interest alete expression interest eyo agiteeke mu kibiina sijjukirako mu kirangiriro kyonna mu mawulire nga bagamba nti okujjako ekifo ky'omukulembeze ati kyenjayo okugamba kyekyo buno obudde tewali asobola kuvaayo kanzije kujjire obudde bubeeramu ensonga kuba kati kanku ebintu by'okwesimbawo byakubala bagala kuŋŋamba nti nze naawe wano tukkiriza nti President Kyagulanyi akyalina amaanyi agakwatira National Unity Platform bendera n'okubeera president waakyo kati lwaki oba weesimbawo oba oli awo
ebintu ebisinga ne Besigye yagenda okuta obuyinza bwefudde sisula kuba nti yali anafuye tuli fenna naye lwakuba nti ssemateeka yali alina kyayogera kuba pulezidenti era bwe yava kuba pulezidenti yakwatayo ekisanyanuza kimu n'abeera party flag bearer mukalulu kuba pulezidenti ekisanja ekyo ekyagwako nakola ki National Unity Platform yakola constitution bwe mala okukola ssemateeka unfortunately n'abeera gazetted unfortunately n'atwalibwa mu kooti ssemateeka oyo ng'alina abantu abamulabamu obukyamu era omusango gukyali mu high court tukyalinze emala okugusala National Unity Platform yateekamu obuwayiro obulaga nti omukulembeze yenna ebisanja bye ebyokuba nti omukulembeze w'ekibiina bijja kubawo ebiti bisanja bagamba 2 ndowooza ku buli position yonna n'ey'okwesimbawo so constitution eyo bwenaamala okubeera officially operative ekiseera kijja kutuuka ne Honorable Kyagulanyi yennyini ng'alina okulekulira ku bukulembeze obwa president obwa party ya National Unity Platform naye nga tomuggyako olukusa ojja kwesimbawo obwa pulezidenti obw'eggwanga lyonna so buno obudde omuntu okwesimba Honorable Kyagulanyi okimanyi nti atwalibwanga alya mu nsi y'olukwe si kituufu okumuntu yenna bwe tujja mu elective politics ne mu democracy tosobola kusaba kyotagaba kati ffe National Unity Platform tugaba demokrasiya naye kye kiri kyegambye nti waliwo abaganda kye bayita okukotekera obusa kuli fena nti gweyagala kujja kwesimbawo ku Honorable Kyagulanyi omuvuganye mu kunoonya kaadi naye naasobola kyekibuuzo unfortunately sigamba nti kutya naye abantu bonna beepimamu nga balaba nti ye mukulembeze waffe akyalina viga essuubi twalina mu Honorable Mpuuga okuvaayo okwesimbawo yali tasobola naye ne bamwawulira naye yennyini yali tasobola era yensonga lwaki olaba nti tiyasobola kuvaayo nakugamba nti ebintu bino byonna oba ebinvunaani kambyetondere nzireyo nvugane mu kibiina kyova olaba nti yali tasobola kumalako nansonga eyo unfortunately njagala nze kudda ku nsonga y'abantu wali aba DP wakati nga ebibiina by'obufuzi byonna biri aga naaga National Unity Platform era bisenga kyekibiina ekikyayimiridde ku nsonga z'abannayuganda nga ne bannayuganda balabira ddala nti omulamwa gwe kitambulirako ze nsonga zaffe zetukola ki njagala kuyimirira ano okukoowola baganda baffe bonna ab'opposition bali abalina omutima ddala ogw'okukyusa eggwanga lino DP mulwanyeko kye mulwana kibiina kyabajjajjaffe naye ekituufu kiri nti waliwo ne wola n'otuuka n'okoma ng'omuntu omu yakwata amaanyi gonna ag'ekibiina n'agazza mu nsawo oba mu bufumbo ne John Museveni temukyasobola kuwaako nakibiina kyemukola mujje mu National Unity Platform tugatte amaanyi ago bwe tumala okugatta amaanyi ago tugakozese okuggyako Mwami Museveni wano mu ggwanga lino n'obukulembeze tujja kutandika n'okufuna electoral processes ennungi oba olyawo n'ekibiina kyammwe kiri baddiya Honorable neyanziza neyanzeeke Henry Mufunye atuuse No. Njagala tudde ku bibiina by'obufuzi naddala ebya opposition mu ggwanga Uganda engeri gye byeyisaamu tugenda tuuka ekiseera ng'ebibiina byonna biringa tulaba NRM ng'okutuuka mu kaseera kano entebe nnene tevuganya sole candidature nze kyate mwana tunyiza obutakirowooza bwe ntyo nti nze ndoza kisinziira ku omuntu nga ye kwege yasobola osala kaninga polisi example ya Besigye yasobola okukibala naga kamuwe onabere party president naye nga ate etteeka ligamba bw'oba party president si katalanti go ino okwesimbawo ku bwa president ne wamugisha muntu actually bwe kirimu alliance for national transformation secretary general w'ekibiina oba president party w'ekibiina ate si katalanti yalina okwesimbawo batula ne balonda omuntu naye nze ndowooza ekyo kiri ku muntu era ngenda kirireetinga ku Mao ne DP okusookawo kye twayogera ku power obuyinza nti politics bw'okwata obuyinza bulemere obunyweze Mao kye yakoze kwe yabalazeeko in all aspects nze ninalemera buyinza awo nekireeta ensonga ey'okubiri nti mu politics tunoonya alliance example gye tutera okwogerako terabeera ya Kenya kwegamba whom do you ally with oba olyawo okuggusa target kati nze nandaba Mao nagambako nti si buli muntu atamiira nti atamiira lwa ssanyu you remember
nti Mau yanywa Museveni wine sirwa kuba nti yali musanyufu, he was disappointed. Byali byange nti he was disappointed. Abamba muleso bagenze mu Nupa bagenze mu FDC kanina anoonya we to cling on wa yambuka. Yamaliza agenze wa Museveni basayining endagaano. Ekyo kye kinjogedde nti alliance. Yensonga kyo soloma wanga atudde ne genocide akoleraani oba akola nani na mwami Museveni. You get the logic? So kati nze ekyo ekya Mau ne sirule kirete ekyo kusatu. Okay, before ekya kusatu ne kireta kiri kyesuso kugamba nti ekyo kibeera ku muntu nti omuntu ng'ayina kyayagala mu buyinza waddembe okulaba akadirisa nga ketugambye nti asobola olaba akadirisa nti wembawa obwa party president nze nja kujjanga flaga bearer n'atambulirawo omulala yajja kugamba nti bwe mbanga am isolated in this way kankola alliance n'abantu bano naye oba okategedde ensonga eyo nti kisinziira ku muntu nkijje wali woga nti ebibiina biyinza okutuuka nga byonna byabakulembeze nedda kijja sinziira ku muntu olw'ensonga esoose gye tugambe obwagazi bw'obuyinza then twogera ne ku alliances zikolebwa omuntu amaanyi Mau agajjawa alliance politics alliances siwe tusoso kugambako kati alliances yakola zimuwaga amaanyi oba tukwatagana nkuzeemu simanyi bulungi very good then ekirala kyenjagala okuleetera nti kugamba tosobola kulwanira busika ng'oli bweru wanju oba okategedde tugeze omanyi tutera okwogera n'abantu eyo either serious oba jokingire oli nawoga nti omwana omuzadde bw'ava mu mwana we aba amukoze eki amuzaalukuse bukyokka ate omwana bw'ava mu muzadde mbw aba amwanuse kuba ye aba mwana oli oba kategedde kati bwe bw'olaga nti oyanuse bazadde bo ate osobola kukayanira busika oba okategedde whoever did not contribute in alliance ya Mau mu kufuna amaanyi gaalina bwe tesobola mufulumya so bano bonna babuukabuuka bubuusibuusi naye buli ataaliko kuba nawuliddeko ne lisiti ezazze nga n'amanyi agamu gaali arranged tigolaba namba emu tiikinga oba okategedde kiki kyengezaako okugamba nti baakola ensobi okulowooza nti tuzirire Mau ekintu kye after period of time ate tukomewo balina kugenda wali mu ntandikwa nti ne bwe otaakikiyingiddemu naye wali olina osigala ku lubalaza oba okategedde ntera nnyo okwogera ne ŋŋamba abantu nti mu NRM mulimu abantu bangi oluusi batuka ku level nga tusobola kukwatagana tugeze poliisi NRM gyebeereese naye nga naye agamba nze Ssekikubo oba tinkasiimire okufuluma nzenna bayinza otuuka okugaba obusika nga siriiwo ate mba siina credibility ebukaayanira kuba nayaluka abazadde kati nabo bayimya waki bannambooze tobamanyi weefudisa ate wasuubi oba tukwatagana kwegamba yina ekibiina mwagamba naye atalaga ayina alliance mwagwa so kati bano aba DP bo beyalimba okulowooza mbu katufulume tugende tututule ewa mulirwana simanyi afe n'olujja lwe waliwo kyenjaga okubuuza tonze tuyina essuubi bye tulaba mu bibiina ebirala tugenda kirabako mu Open Delegates Conference yayo ekyokuba nti president waliwo asobola okujja n'amuvuganya nga noono amuvuganya alina obuwagizi kijja kujja naye sikati lwaki kati tekisoboka ekisooka kansa akyogeddeko lwakuba nti abamu bayinza okukibikkiriza tosobola kujjayo Cristiano Ronaldo n'oleeta amajo simanyi sigobera nnyo omupiira naye kwegaba omusambi owakabi best scorer ate osobola omugjayo ku front line nze nga nkyagwaga twalinanga Rudi Van Nistelrooy nalinga wa Man U Brazil ngina Ronaldo osobola okujjayo best player awo tugeze Ryan Giggs wo ekiseera kinaba kituuse tusuubire nti ekizimbiddwa mu Nuupu tekigenda kukosa nga bwe tulaba mu bibiina ebirala hopefully naalibadde sinnakirowooza lwa nsonga ono bw'aba mugole mujja kwega tukyasobola n'okukuuta enkyakya z'omugole kwega ebugu likyali lingi nze mwagaliza ebisanja nneebi bo bagamba bibiri naye nze ekyewukisa njagala ebi ekisooka eno abadde mu trial do you expect principal kukola ekintu kyonna kyekino ekyokubiri ya expecting preparations ovudde wano kati yenna ekiddako tuli kali wakati then ekyokusatu tukiyita confederation kwega tukakkanye katukola emirimu y'ekibiina tagirina talina ideology naye gambye we are on trials
oba tukwatunjawudde kyenjogera nti kiri ekyo ne strategy yabwe sigiraba yolebe sigiraba ekyo sokoto ne onu term administration oba term administration mu party ntize nali badde ndowooza omuntu ali reasonable ng'ayina amaanyi very fresh and kwegamba kyetaaga ebisanja ngeebi okutereeza especially ku kintu ekitandise beni kibona kumanyi lwaki succeedinga mu DP lwansonga yajja mu 5 nga yatandika 5 mwena Joseph Kasolo yagitandika n'afuga ebiri n'agikuwasa kyaliyo mu 5 mukando za Joseph something naye n'akita ti beni kibona kagenda okujanga waliwo ababiri abakoze preparation ne principle yakitandikiddeko abadde mu trial that's bino byange kati abadde akyali mu trial era akyalina preparation zaatu abadde tufulumye ono tuyingize ono tumujjemu kwe akyalina byatunyonnyola tumwongere 5 bw'amaliza we consolidate emirimu tugende mu maaso however tekijja yingira mu bibiina mula kisinziira ku muntu individual basis okulemera mu buyinza oba okuwa munno obuyinza era n'obusigalamu okusinziira ku alliance ez'okoze ne booli nabo neyanza neyanze kaliko atugoberera Rastaman atwegattiddeko honorable Nandiza twesimye kuba nawe nsabo bambulizeeko bubuuza kyokka ngende ne Juma bannaffe abatulaba nsanyuse nnyo okubalaba nange wadde nga sibalaba naye mu sensi yange ndaba nga mbalaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Omukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi raze embeera ze weewaawo. Abapanelists bannange nsanyuse okubalaba mwenna. Nebaza mukama eyabukezezza olwaleero ssebo mukulu Fiiki tukwebaza omukisa guno gw'otuwa okujja ne twogerako eri abantu oba oliawo ke kaseera oba gwe mukisa gwe tufuna eddoboozi lyaffe okubatuukako baba nga tesobodde kutuukibwako. Omukulu owa kamera omulimu ogwo gwebale nnyo ssebo. Basebo ne bannyabo erinnya nze Juliet Nanteza ndi mubaka omukulembeze omukyala nga nkiikirira Kasanga Town Council ku district e Wakiso. Ndi mukyala munnamateeka Mama Kiteezi ate nga ku luuyi luno oba obudda buno oba akaseera kano omukyala ow'e Wakiso agenda okuddako agenda okubakiikirira chairperson wammwe Wakiso district mu parliament ya Uganda. Nesimye okuba wano olunaku olwaleero. Amina neyanziza antoba bwidde nti gwe walegesyalinga Fiiki Media nga sikumanyi nga tomumanyi twekanga gwe wagiregesitali teyanze Juma ekansoke mpumulemu nzije ne Juma ku nsonga y'ebibiina by'obufuzi kanzija bwempaisi ndiyo Fiiki Media neyanziza akyaliko bali kubeera nga kooli Juma ndi naawe njagala twogere ku Democratic Party naye mu kusingira ddala njagala tufune ebibiina by'opposition mu geno embeera eyo manyi kukyolabye wannayiba essaawa yonna newukijja. Fiiki famu ku basajja abasoma ku byafaayo abantu abasoma ku byafaayo bya Bulaaya mu Bulaaya eyo nga wagenda okubeerayo French Revolution bajjako obukulembeze obwakabaka gwe bayita King Louis XVI ne bassaako obwakabaka bwe bayita the Bourbons. Era abasoma ebyafaayo baatubuuzanga ekibuuzo nti the restored Bourbons monarchy had learnt nothing and forgot nothing. Fiiki ng'obadde mu Uganda ne politics wa Uganda ng'obadde omufollowinga saagala oberenga the Bourbons who had learnt nothing and forgot nothing. Fiiki nze ndi muwagizi wa mupiira kino nkikugamba nnyo n'abatugobera nze mpagira kirabu ya Liverpool. Fiiki nennyamira era ndi mwennyamivu nnyo ku lw'effitina ensaalwa effutwa obulyake obulyazaamaanya obutayagaliza obukoleddwa General Museveni mu kutta ebibiina by'obufuzi mu ggwanga lino. Fiiki n'abatugoberera Martin Luther King Jr. yagamba tuyinza okuba nga tuvudde mu bifo ebyenjawulo naye ffenna tuli mu lyato lyeriki lyato lyerimu nga General Museveni akyakulembera eggwanga lino bino byonna ebigenda mu maaso ebyapeninze mu bibiina by'obufuzi byonna bikoleddwa General Museveni ekyokulabirako kyenyinza okulaga
ekintu ekyasinga okusuula ekibiina kya FDC sente za General Museveni ziwala bali abasajja banandala mafaabi ne tiimu ye ekyatta ekibiina kya DP nandala mafaabi ne tiimu ye ne bu Ibilisi bunne Ibilisi obuto bunne mwebuli bu Ibilisi omanyi kakati ngenda ku kibiina kya DP General Museveni ye mwennyini nnyini yakwata sentebe w'ekibiina kya DP n'amufuula minisita nga bakkiriziganyizza naye ng'ekigendererwa kutta kibiina kyaki kya byabufuzi bano bonna bino ebiina byonna ebyobufuzi byonna biri Museveni atiwaaka Fiki nkugamba nnyo n'abatugoberera weegendereze nnyo ekintu kye bayita knowledge structure bakuteekamu kye baagala okole ki otegeere naye abatugoberera abali ku mukutu guno abalungi ng'oyagala enkyukakyuka nammwe abali abakyali mu kutagala simanya mbadde wa DP simanya mbadde wa FDC simanya kati ndi mu PFF mwenna muli Museveni atiwaaka nga temumanyi fabamu ku balina obwongo obuba busuumuuseemu Fiiki bw'otunuulira byonna ebigenda mu maaso tugenda mu kaluka generation era kino nkiddamu nga nkigamba batugoberera Fiiki nga naawe oliwo ne bano bapanelisti bannange tugenda wakati wa NUP versus NRM and others we tugenda mu kaluka n'akaddako NUP versus NRM and others tugendeko ebina ebisigadde byonna biri Museveni atiwaaka byonna goloza lwaki DF simanya Democratic Front yayiseko expresso giri gestalinga mukaseera katono nnyo anti Fiiki nze njagala kulaga bayise mu Green Partisan Party okuligestalinga kino emabegako mwatugamba nti nupu ebakujjanga nupu tebandigirigestalinze lwa nsonga singa teyayita mu kibiina kikadde era ne muwaana nnyo obwongo oyo mwakozesa anti kati Fiiki njagala sobendeko obwangu nupu bwe yalangirirwako ng'ekibiina ky'obufuzi nawo bujjukire kati ne bano baba bakozeseza opportunity siraba lwaki ate kati Fiiki njagala kulaga ekintu kino kivola nkugambye knowledge structure ekintu ekyo genda oyongere okyetegeeza knowledge structure Fiiki olaba mpuuga anti ojja kuzuukuka bw'onootegeera knowledge structure ojja kulaba ne bomu gye bakupresenti nayo kiwaani kati njagala kulaga Fiiki gw'okimanyi bulungi nti tuli mu Uganda wano nga mulimu abasajja ababadde mu opposition nakikugamba ne mu submission zenkola nti tuligenda kusoma ebyafaayo bya Uganda eno nga ensonga ezimu ezikumidde Museveni mu buyinza tugenda kusoma ku bibiina by'obufuzi tusome ne ku ba personalities abamu ku ba personalities be tugenda okusomako ye Mpuuga engeri gye bakumidde Museveni mu buyinza oba otegera ekintu ekyo kakati njagala kulaga Fiiki nti ebibiina byonna byolaba ebiri mu Uganda byonna bittiddwa ebimu bikolera Museveni kumukumira mu buyinza kyova olaba wewajja His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abalina obwongo twazuukuka ne bannayuganda basinga bazuukuka 95% of the Ugandans are awake ku kigenda maaso mu ggwanga kyova olaba nkugambye nti ogenda kulaba wakati wa NUP versus NRM and others era bannayuganda mbategeeza abali kuno gwe gonolaba nga tali ku manvuuli nga tali ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga oyo si wankyukakyuka omanya bonna bali ku Museveni atiwaaka kati Fiiki njagala kulaga Fiiki General Museveni atukala kasa emyaka aga 39 assurance sure deal ekyo kyakibuusabuusa agenda kola emyaka ana njagala kulaga Fiiki Museveni atukala kasa emyaka meka emyaka ana yekumidde kaleri mu kwekumira mu buyinza kivola balasta yakoze submission nakugamba nti Mpuuga yamanya obuyinza wewe bukola ki msimanyani Nobert Mao yamanya obuyinza wewe bukola ki wewe buli kati Museveni atukala kasa emyaka ana ojja kulanga mulimu ne bu Museveni zimu mwamba bakulimu mbambola ba Museveni zimu ngamba mwe buli ne munnuko anti kakati kyengeza okulaga femu NUP luga tunabalabira nku bikolwa bwabwe wetwala be byampuuga teyadduka Honorable Neyanziza information Honorable Twaha wanjisema Mayor to bid Nansa na division ng'omukama Katonda ye mubeezi wa ticket FDC sumuruzo tuze tusumule ebyo n'ebigambo akulabi alabidde ddala munne leka akuwulire owulira ebigambo bya Juma saagala kuwulira mutabani wange Juma njagala kugenda ku nsonga engazi nonno saalongo munno anti nze mutabani wange Juma
omu ku baana bennyina ate nzi Ssaalongo. So okkiriza ne statement eyogerwa kyetugenda okulaba mu kalulu akaddako Nuupu versus others nga others FDC mweri ne NRM bali wamu. Omanyi lwaki emigo gyabadde Mwankole? Gyabaddewo oluvannyuma lwa Genosalo okubanga yayitibwa nga omugenyi ow'enjawulo ate nga NRM yakola obufumbo bw'ebikukujju ne DP. Bwe weerabidde nti Secretary General wa NUP ye Kapiteeni Rubongoya mutabani wa General Museveni eyali omuyambi wa General Museveni nga yakwata n'ebiwandiiko bya Naasuma Waalazi. Weerabidde nti Katana ye mwogezi wa migration. Weerabidde nti Aisha Kabanda RDC weerabidde nti Aisha Kabanda RDC weerabidde nti Joel Ssennyonyi ye Yoweri Bisekezi. Weerabidde nti Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ye yali ambassador wa police nga General Kayihura ye saba police ya General Kayihura namuwa Tundula, General Sale namuwa emotoka etayitamu masasi, General Sale n'atakoma kwekyo General Museveni n'akwata pen n'amugamba nti owayo RA commissioner oyo muwe emotoka ye tomujjako musolo. Weerabidde nti Mwaluwa mu musango batugamba kwe bakubira emotoka ya president General Museveni yagivuga mpaka ku kooti mukulu n'afukamira ne Babi n'abata. Weerabidde nti Babi muwala wa weerabidde nti Babi Kyagulanyi Ssentamu ayita Kata Museveni Ssenga. Kati abo be batugamba nti bavuganya Museveni abaana be. Weerabidde nti NUP eyagitandikawo ye General Sale Dr. Rwakana Rugunda ne munnawe wa Isa Alyawo Kawanda. Weerabidde febe bayita ababuguyavu. So kangende ku nsonga enkulu ezandeese wano bannansi bategedde bino babikola okugezaako okuzimbira General Muwoozi paasi bamala okujjamu bannabyabufuzi ab'ensa baleete General Muwoozi nga teryamuvuganya ng'abantu bonna abali badde mu myaka gye oba mu kaliba ye babakubira bafulumiza. Ab'ensa be bajjawo be baliwa be bantu ab'ensa buli muntu abamanyi ab'ebitiibwa saga kuga nti ab'ebitiibwa ab'ensa era abateeketeeke. So obwedda kinneewuunyisa nti obwedda bonna boogera nsirise. So nkusaba programu ogyeddize leero basirikeko bawulirize. Kyenjagala okutegeeza nti abantu abatta Democratic Party si kukangakanga programu gyeddize nga moderator waayo. Njagala okutegeeza abantu abatta Democratic Party be bantu abakkiriza okugenda e Katonda ne balonda Nobert Mao. Naye omu ku bo bamuyita simanyi na linnya lye bamuyita ono omubbi wa TV Wayiswa Mufumbiro y'omu ku baateeteza omwana oyo oba Chairman Mao ng'amaze okulondebwa e Katonda n'atuuka n'okuba bannamboozi awo kati bawulya bagamba nti oyo mwana wa ssenga waabwe. Bakubira Namboozi e Buddu n'ensokoterezemu statement yagamba nti oli maama we kyeyeddira neono yagamba nti Wayiswa amuzaala ssengawe kyeyeddira Namboozi yafuuka ddi omusoga maama wa Wayiswa muganda nanti nkugambye nti maama wa Wayiswa ssenga wa Namboozi ye be yagamba nene yeerabira nti Wayiswa Mufumbiro bamala okuba Namboozi e Buddu ku lw'olutakkaanya obwaliwo wakati wa Mao ne Namboozi. Wayiswa ye yajja ng'alekopya eyo abadde nanti atutawaanya twamaze omusabula kati bateetera bali butya. Sisobera kukkiriza nti Namboozi gwe mmanyi takimanyi nti Wayiswa yali musota era be baali baagala omutta. Omuntu omulala gwe mmanyi obulungi nga be baatabangula DP ogamba ki abatabangula DP bamuyita omwami Kanso Aji Narukoola abaakola endagaano netwala Mao mu NRM
Ni yali avuddeyo. Yali avuddeyo wa. Gwe tomanyi nti yali ow'amateeka mu DP. Kanso Nalukola. Endagaano ekolebwa mwaka ki? Yali 2023. Nalukola yakajja wano aveeyo mu 2025. Avuddeyo 2025 mu DP. Ebbaluwa gye yawandiikira Siranda yagimuwandiikiramu okugwennyini omwaka. Mwaka ki? 2023. Iraga nti agenda kuva mu kibiina. Sebo. Njagala bannange nga babadde obudde ne bateesa. Naye njagala onzike. Nkuwadde dakisegenza. Leka ntemeteme ensonga abantu bagitegeere. Kati kyenjagala abantu bategeere nti wakati mu bino ebiriwo eyasinze okufunamu mu mbiggo gy'ababadde mwankole ye DA. Abantu abola bonna bagenda fuluma n'abantu ababawerekera. Tugeze Kasajja Ssubi wa Mwenge Lulume Bayiga Basaarongo Lulume Bayiga agenda kuvaayo n'ekibinja ky'abantu kyagenda okugenda nakyo mu DA. Nali wano mu programu ewedde n'enkugamba nti abasinga okubeera mu bibiina by'obufuzi abali mu birabe mu kibiina kino ekipya ba NUP na DP. Kuba abagenda okuva mu DP nga tebakkaanyiza na mmawu bagenda mu DA. Abatakkaanya na NUP oba n'abataweebwa ekkaadi be basongamu saali yagadde kwogera nkuwa ekitiibwa Medal Lubega Sseggona naye nze nkakasa bulungi olumuma wali kkaadi agenda kujjawa akyali ku lukwesikwesi lwa batuusa. So kansembeyo ne kano omuntu atali malidde bannayuganda biseera okusingira ddala aba DP bamuyita yinginiya Sebamala y'omu ku bali mu ndagaano ng'alina osigaza ekifo ekyo ga MP. Era be bali bagenda mu ndagaano ono yasaba ministries n'asaba n'okubeera muyala n'asaba ne ba MP. Gino Museveni ndakkiriza kakati bino ebyabadde mu Arua mwankole wabadde oyagala kibe kitya ng'abantu bano okuleka okulimba ensi bo bennyini Sebamala mu kunominatinga oba nkusasula ssente yali amanye etteeka nga ligamba oyina okuba nga omaze ku lukiiko lwa DP mu kibiina kya DP emyaka 10 ku lukiiko lwa waggulu emyaka 5 Sebamala agiwezezza nga tuggyeko ebyobufuzi n'ebikulimba ensi. Sebamala yakamala mu DP ku National Council oba ku lukiiko lwa waggulu emyaka 4. Ebbanga lye yamala yabadde yinginiya mu bifo ebyenjawulo omuli ne Masaka nga tali mu byabufuzi. Ekimufuula okubeera wa DP okubeera ku lukiiko lwa DEC oba lwa waggulu kubeera MP yakamala kuba MP emyaka 4. So babadde bavuga kintu kyabwe mawa asobole okudda nga ye president. Era egyo emigo gye baakoze gye baakubya abantu kwongera kubeera mu mawulire na kusitula maawu abeere mu mawulire. Information ngenda gifuna kasike mfune wamuwadde saawa namba fotuwadde dakiika 3 information yaaki. Ebigambo biwulira njagala tutandikire ku Democratic Party n'ebigambo by'owulidde mu bapanelisi bannaffe. Naye mu kusooka okkaanya n'omuntu agamba nti akalulu ke tugenda funa NUP versus others. Ekisooka ze Juliet Nantezo mbaka wakisaddako byali mu 6 nga nzize ku mulama gw'olwaleero nasinaba kuddamu kyombuuziza nyumiddwa nnyo omwami abadde akola reference ku bantu abamu ng'agamba eyali by then kyembali njagala okumugamba omuntu bw'akozesa eyali kitegeeza ekiriwo tekyaliwo kibate kimuvunaanyizibwako era tabeera held accountable kubanga eyali by then amanyi lwaki bakutte twine kati kyobola mbadde njagala mugamba eyali kubanga kati ssaawa zino twogera ku Bobi Wine right naye tetukyayogera ku Bobi Wine twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu by then yali muntu mulala mukulu Shafik emyaka 10 egiyise tewali nga bw'oli right ne bano bapanelisti bange abali wano bannange bonna including him teyalinga bwali. So kitegeeza buli we tukula oba olunaku oluyitawo tubaako n'ekyobugagga ekyamagezi ekitwegattako. That is singa if you choose that singa okyuzinga okuba nti oyagala okukitegeera nti kyamagezi kiba kikwegassaako. Nzikiriziganya n'omukulu Juma eyagambye nti akalulu ke tugendamu kagenda kubeera NUP versus NRM and others.
ekyo kiraba n'omwana ayonka cause bwe tutunuulira opposition party leading in Uganda, which one is that? Erina amaanyi emabega by then nkozesa akagambo kaaka eyali fenna okutandika okutegeera ebyobufuzi nga nze Juliet nalabanga FDC ng'erina ki amaanyi by then eyali nga ekulibwa omwami Colonel Dr. Besigye right now ali mukomera era it was a very strong party buli muntu yakola ki yayinanga belief mweyo party nze okuwako ka information akatono ka background bwe nali nyingira ebyobufuzi siberangako mu NRM the entire life of me emyaka gye mbaze ku nsi natandikira mu FDC ntya okugisupportinga nga ndi wa senior age emu nga ndaba Besigye doing one Uganda, one people. N'amanyi ge yakozesanga. And I was like, yes, when I grow up, nja kubeera w'amaanyi ngachi ng'omusajja ono. Eyali. So right now tetukyalina Besigye oli. Kati Besigye yatuuka n'akola ki? N'akyuka n'avaawo. Right now tuyina Kyagulanyi Ssentamu. Dr. Besigye kimujjako okubanga yanafuwa. Kimujjako okuba ndi akyalina strategy ye y'okwagala okujjako General Museveni. Mu bwongo bwayinza okuba akyagiina naye tekyakola. Lwaki? Nti okunafuya kwe bamunafuyiza kw'amaanyi nnyo. Nti bwakera ku makya bwe yali ng'akozesa akagambo ke ng'ali mu FDC. It was a strong party fenna twagiraba. Nti yasitukanga n'ayogerera mu FDC. Era nekikola kye abantu bonna bamugobereranga including me naawe. Kuba by then ye party eyaliwo. Simanyi naye by then kye ndowooza ebiseera ebyo. Wali okkiririza mu opposition party yayina amaanyi. Nze okutegeera kwange kw'ebyobufuzi kujja olonda baki FDC. Okitegeera era yampa aspiration nene mu byobufuzi. So kati okkanya nti Lord Mayor Salongerias Lukwago, Ibrahim Semujunganda, Harold Kaija n'abalala bali partners ba NRM. Sikiriziganya nakyo kubanga nze ekintu kye sitalinaako information sisobola kukikola ki. It is NUP versus NRM and others. Abalala bonna begattako. Kankusomerayo akantu kamu. Kali waliwo omusajja gwe bayita Robert Green eyayogera ku the 48 laws of power oba omumanyi. Omusajja oyo ya listing out those laws z'olina okutambulirako gw'ayagala okubeera mu by'obuyinza. Bwe tusoma 1995 constitution yali ani yagireeta NRM si lwekyo neeteekamu ebisinga byonna nga of course yeekuumira mu buyinza era Lumumba nali ku TV was it NBS omusajja omwe yali Romushana nagamba eno NRM twagikola by eno constitution twagikola by then ng'efevalinga ffe ba NRM okitegeera naye kati tutuuse ekiseera ate aba opposition bagikozesa okola ki okutugikubisa kati nga nkugirayo nti President Museveni bw'acreatingawo multi-party system mu constitution nti tujja kubeera n'ebibiina ki eby'enjawulo ereme kuba single party n'ayagala okulaga democracy n'obwenkanya na byonna ate n'amala n'abikola ki n'abizanyiramu. Omusajja yasoma akagamba let others do the work for you but always take the credit. Atya lwaki nkakomezzaawo nti wogamba nti let others do the work for you kitegeeza ogenda kuteekawo enkuubagano ey'amaanyi nti kati tulaba ebibiina ebirala ebimerukawo DA tulina PPF tulina bikoze bitya tulina FDC we have our party which is strong then nojja n'ogamba kati gwe mpuuga wavudde mu NUP kati you make this party eyo party definitely ng'ekigendererwa kyaki nti kyanguyiza omulimu ani President Museveni nti atutunuulira fenna nga tukubagana mpuuga is doing this mpuuga is doing that definitely for what purpose. Kitegeeza okkaanya n'abaali bagamba nti okujja kwa NUP kwali kunafuya FDC. Nedda. Sikkaanya nakyo lwa nsonga. NUP y'okujja kwayo okkaanya ogamba nti yajja NUP anti kati nga bwe nkugambye nti FDC yabeerawo emyaka gye yabeerawo gye yabeera strong nga party. So netukeseera nga baginfritinze. You know what there is what we call infiltration. Bakuyingiramu. So the same thing happened to NUP nga yakajja. Ndowooza walaba abava mu DP small which FDC nitubeera ne bampuuga nitubeera ne bamukaaku nitubeera n'abo manga basikakemu nitubeera bangi
abajja ne bajoininga NUP. So those were infiltrators bebayingizaawo okukola ekibiina kye okunafuya abatanafuya NUP kama kuje kino okunafuya nti bakikola zino ziberenga nsolima kekali akantu kenkugambe nti let others do the work for you baberenga bimukolera ye ne waliwo ebuuzizaako nti FDC we yali y'amaanyi era mwalimu ensonyi ekyo kyakijjukira anti kati ensolima osooka ne weebuuza ensolima ezo zivaawo era lwaki zijja naye era mwatandika okuvaamu ebibiina mpolampola nga tennabavaawo anti kati twalazi Federal Alliance nga zizze kyekyo kyengezaako okugamba naye tezaanafuye FDC kati FDC eriwa nze nkiika ku district ewakiso njagala nkutegeeza tuli bakansolas 100 mu bameka tetuyinaayo mmemba wa FDC no ndi mukugamba mu wakati wa 2010 ne 2016 nti Federal Alliance bwe yava mu FDC teyina kiyamugulako wadde bwe bateyina kiyamugulako wadde eriwa no ndi kweyo ebbanga nga tennabagwira ddala kati nemala nekola kati mukugamba nti ne Nuupu ebanga bagijjemu akisooka ate Nuupu tejja kubanga Nuupu ekyenjawulo kyeyina nti abasajja bano beekwekeranga muli ne balyanga ebyabwe njagala nkutegeeze tugambe mu Nuupu mwebali kankutegeeze ekintu kino mu NUP oba President Kyagulanyi nga yebamugamba bwe yajjanga munyuwanjaga obunyubi obwenjaga yabuleeta n'abukulaga amakulu gaabwo oba n'akulaga okubeera mu ghetto kitegeeza ki nti nze omuntu owa wansi nsobola okubeera kino era nsobola okukola kino lwaki nti bw'otunuulira embeera Kyagulanyi gy'ataddewo kati ebyobufuzi nti n'omwana omuto asobola okukola ki okubitegeera bwe kuba nga buli ake obutambulira mu parties akulaga obwerufu obulimu nti kino bwe kino ekigenda mu maaso wano nti nze nange sikkiriziganya nakyo nga nzirayo ku ky'omwami oli gwe nasanze ayogera yagambye nti waliwo badde babuuza nti oba asobola okujja waliwo omuntu omulala najja ku delegates conference n'amwesimbako President Kyagulanyi yali open agamba gwe oba owulira ng'olina amaanyi ng'osobola jangu anti kyanja kiwedde twalabako eyajja okumwesimbako ne bamuwa empapula za bwakansala agenda otuuka eri ng'alina za bwakansala ani tomujjukira ajja atuwe bwina atulagire ddala nti yafuna mpapula za bwakansala akandooza buno obudde ye mwogezi wa we yajja okukima empapula kati tukiraba kyali kigendererwa ki bwe yali ajja mu Nuupu kitegeeza be baakola ki yali takkiriziganya ekyo kyengugamba yali takkiriziganya kannekono pano tulinako eyali mu Nuupu naye ne bamuyisa bubi n'akola ki n'agivaamu ani yali mu Nuupu wano n'agivaamu njagala mbeere nga nkola ki nga ntegeera ensonga zino bannange bannayuganda kyengezaako okubalaga kiri kimu tugenda mu katulu ka protest vote bino byonna parties ze bagenda bacreatingawo bagezaako okulaba nga President Museveni agikozesanga tool ye okunafuya opposition oba okusigala okulaga relevance ya NRM mu Uganda naye nga bannayuganda emyaka 4 tubadde ne NRM for 40 years byetulabye byekoze n'okusingira ddala okunyigiriza omuntu wa wansi fiki njagala nkugireyo akantu kamu ka aspect kali ku economy essaawa yakakati economy eri very bad nnyo naye nga lwaki ate nga tugenda mu kalulu nti ayagala kozesa that opportunity nti omuntu ali mu kyalo omuguze gwabwe gwe bakozesa nti kankuwe sukaali ekiro kuba sente kati sente z'Abannayuganda bali mugenda nga bazigaba bwe batyo honorable tugenda tandika na nzikiriza Henry Ango bayagala mpumulemu era tandika ne honorable nzije tufune information ezenjawulo kampumulemu nzije Anyfic Media neyanziga kyaliko mwekwera muli kyali Shafik Rwanga erinnya ndirabidde olebya ne mbadde nsoma wali abagamba honorable twawuve ku Nuupu okugyesonyiwa njagadde ntusa information eyo honorable saba owunzike mbadde mpuzika nga ngoola Bannayuganda nti maybe abantu abamu tuyinza okuba tekitegeera kalulu protest vote kyekitegeeza protest vote kitegeeza tugenda ku protestingira enkola embi eri mu Uganda bwe
bya bulamu we protest for that bwe biba bya masomero we protest for that service delivery we protest for that nti bwe tuba tugenda okulonda tu protestinga nga tusaba tukyusa obukulembeze olw'ebyobulamu ebirungi olw'ebyensoma ebirungi olwa infrastructure ennungi olwa economy ennungi ebintu bingi mu Uganda ebiri down mbadde nga wali we tuviiriddeko mbadde nkutegeeza nti economy ya Uganda apparently abantu bali down buli omu money in circulation is not there. Why do you think so? Kiba kitegeeza nti bagenda okutunuulira embeera y'akalulu nga buli omu ayagga siina sukaali siina munnyo ng'enkola yaabwe bagikole okulaga relevance nti NRM weebali ne bannayuganda bwe tuba tubadde ne NRM for 40 years tugenda kugitrustinga tutya ne future yaffe ng'oli yatugamba secure what? Secure your future. Mu myaka 5 gye tumazeeko have you seen your future being secured anywhere? Tewali. Bannayuganda mbakoowola we vote for change zenga mubaka mwe Nanteza Juliet munteeke mu parliament mugenda kulaba enkyukakyuka mu Wakiso district naye nga temwerabira ti omukulembeze waffe ali omu Kyagulanyi Ssentamu Robert n'okwongerezaako abavubuka gye muli eyo nkimanyi emyaka gyammwe mito n'endowooza yammwe ya kisiru sometimes mubeera mulowooleza ku ssente era abavubuka bamu tubatuukako nawoza nfunirawa bampa mmeka so aba NRM bajja kujja babayingire mbabawe emitwalo 2 oba omutwalo naye otunda obwongo bwo oddemu safaringe for other 4 years akaseera ako kodiddo wa NRM akoleki atwale ekifo ekyo tuwakoowola ba PWDs gye muli mukkirize muvotingire mufune tiketi ya NUP fe wetuli okuba supportinga mwebale nnyo mwebalire ddala mbaka mu mukyala Nanteza Juliet mbatumiddeko nnyo teyanzege saagala mbirege mwerabira abantu ba Busia municipality honorable Mabachi Omubarasa ajja kubakiikirira ku lukiiko lw'eggwanga olukulu parliament wabazze mulabiranga ddala honorable abantu ba Kigula South abajjukiza honorable Karuya Andrew Kiza sebo Kigulu South Iganga district tugenda kuddamu beera naye programs zetwalinanga eza buli Monday abadde ali mu mbeera ali mu kkunga endowooza kati yasendolinze tugenda kuddamu ba naye program zaffe eza buli Monday ku kitebe wali inshallah kanfuna information kansokene mwami Rasto naye kuwa information bili zimala esooka yagambye nti National Unity Platform obane yabadde agamba nti Honorable Kyagulanyi talina ideology naye Honorable Kyagulanyi ng'omukulembeze wa National Unity Platform atambulira kwa ideology y'ekibiina. National Unity Platform ena ideology eya progressivism ne constitutionalism ya ideology gyetutambulirako ng'ekibiina. Bw'onampa obudde njalo mpeyo olunaku nzijje lumu nangulule ebintu ebyo abantu bategeere nti National Unity Platform kibiina ekitambula. Honorable Kyagulanyi naye ng'omuntu ya ideology gy'alina okutambulirako. Ekyokubiri muganda wange twaho oyo ataddewo obulimba bungi and it has become a norm to him okujja okusimiyalinga enziro abakulembeze baffe anti ababa abateeketeeke kiri evident ebbanga n'omusabe n'omugamba tuweeyokko wakiri ne wakaba akasirukito ka bwino akalaga nti Honorable Kyagulanyi emmotoka eyatundula emmotoka bulletproof sale yagimuwa ne Kayihura kalina kyokka atuse ne kumbeera etandika okuleeta ebyafaayo by'abantu of which ffe ebbanga lyonna tulowoozaamu nti abantu bangi nnyo ababaddewo wano abeeyita opposition mwana wattu tugenza okukizuula ng'abantu abo tibabadde nga opposition babadde nga just ba positions nga bo baagala bifo byabwe. In fact lwakuba wano ku pano watugaana okujja person eri ba panelists wano bannaffe betubeera nabo naye onalego twalina ebyafaayo singa ngamba mbireete wano osobola okuŋŋamba nti nenda tugende mpola sigenda kubireeta naye ŋŋamba essaawa zino twaha ow'emyaka 5 emabega oba emyaka 7 emabega gye twaha wakati olwaleero alina ebyafaayo ebimuli emabega alina fayiro embi ennyingi zemmanyi kuba nze muganda wange azogere nafuuka ddi muganda olwaleero aleke kumpayi azogere ali mu kamera azogere nze muwadde olukisa azogere
olwaleero mwami wa Ssaabasajja tuli fena olwaleero mwami wa Ssaabasajja meya tubbi tuli fena meya tubbi naye bwe baali bamuwa obukulembeze obwo ebyafaayo ebyo nababyovalukinga ne balaba omugaso we gwalina essaawa zino nolwekyo kati oyinza kugamba nti Honorable Twaha oli owedda ebikolwa bye bimubalibwako nnyo ku mirimu gy'akola kati emirimu gya Ssaabasajja agikola bulungi omuluka gwe bamugwa muganzirwazza obwa meeya azze okwesimbawo yadde tajja kuwangula naye tekitegeeza nti kati tali tosobola kutandikamu gyajingira ebyo naye nze simuwagira kuba nze mpagira ba National Unity Platform era otulinawo candidate kati kintu kyenkugamba nti tosobola kutandika gamba nti Benjamin Katana olw'okuba yali mwogezi wa immigration ekitongole kya government moreover tovolaba nti mwami 7 by the way kikulaga engeri gya denoralizinze eggwanga lyaffe eno n'alyonoona to the extent omuntu okujja n'akola mu opposition ng'abadde akola mu kitongole ekya government ekitali kyenaremu gulabika ng'omusango because immigration kitongole kya government si kyenaremu kakati oli Twaha. But anyway, katukomao ne information. We shall excuse to. Uliriza olwo ekintu kyayogerako nga nange nkiraba aga omuntu wava mu NRM oba yagamba kisima yali akwatira nsawo najja mu NUP bwe yaba ku kituufu naye avudde ku NUP n'akola ekibiina ki naye nga tageze mu NRM bwe yaba ku kikyamu kati katukulaga nti agwana nakuba mayinja ku mutwe uliriza nkunyumye ebikolwa byawukana tolayo tosobola kera n'otugamba nti omuntu Twaha emabega gundi wano Fik Media ina records ne archives eyatugamba nti Nandala Mafabi mu binnyondi anawo olwaleero gwawana gwagenda n'okufula president w'eggwanga nga yatugana otugamba ye kennyini mu bigambo bye natugamba nti yali asendeza mu 7 billion musanvu kati gwe bwongamba nti omuntu avudde mu kibiina ekirala ze mu FDC Twaha gye yatugamba nti yandya nabo tomulandi naye abaayekyo kati anyway bino byonna tubikola njagala kuwunzika bwe ebirala byonna it is fine Twaha we can excuse him. Okay. We can excuse him basically. Anyway, kigambo jimanya yalo kosa kivola kanchireke kinzi. Rastaman. Naam. Waliwo ebigambo byempulidde. Lwaki otunulira nnyo nti NUP terina ideology? Actions are better than words. Siwe kiba. Nze nja sinjagala bikolo. Oba boogera biki boogere. Tukitwale nti nyabo sirika nze njogera. Tukitwale nti gundi yonna opposition terina ideology. Nze ngamba NUP ne police. Abalala bayina. Abala kisinzira. For instance, nsobola kutya mugisha muntu nengani nsobola musomako. Nga ayinza okuba nga yayina ideology yo ba strategy yo kwatambuliza ebintu bi. Era ningamusanga ayina otteeke. Neze wega nti okusinzira nze nga bwe ndaba principle n'ekintu ki. Tebayina mu strategy ina ideology. Ebyo ebigambo boogere ne banayogera they are fine to talk. Kuba naamini yali teyasomera yajja ne simanyo ba yali 18 points naye ine ensonga ze yawa okujjako government. Naye yatuukira n'akola byakola. So nzo omukubakkiriza era nkyakikkiriza not until I've noticed it. Era nakuga nti nze bwe ndabye ekintu nja kyogera. Naye mba sikiraba sina kyenjogera kye siraba nze sibiraba. Abagambe nti tugenda funa akalulu ka NUP versus NRM and others. Abutu gochogera ko. Kati ze kankyuse gambi. Tugenda laba Museveni nga ali mu kidaala azina dingi dole. Yika. Bonna ne bano simanyi UP bonna ba Museveni. Sebona sakigamba kuvadda. Nakati nze nkikatiza byange era biva mu mutwe gwange nabo ba Museveni. Kiza Museveni agenda kubeera awo nga alina omugole nambe mu namba 2 omugole namba so nga yika yali mu kidala yazina amazina n'abantu be tugende kololala ire. Very good. Inu byanga ate wali ojukya kupano buli amajja ndowooza ye n'omuntu egwe n'entegeera ye. Era nzo omu ku muntu atakiza ga ekyo kimenye nze simenyeyo byange okujja ko nga kiweebula panelist gwa kingamba. Nira we njogera ekiga ndinga nkugambye ekyo nze sikikiririza mu that's all. Otukwataga. Suka dinze nange wemba tunulira NUP. Zisobola okuganti bonna ba kigali kyabwe bayita ba others bonna bali okwo. So tugera funa NRM katikati kiba kitya. Nze ndabi kidaala Museveni agenda kuzina amazina mu kidaala ki. Teri kaluluze gabi that's my view. Agenda kuzina amazina mu kidaala ki. Naye kati waliwo abasajja bwangamba ab'omujiji. Oyede bavudde mu NUP. Bakoze ekya. Kati wakuba nti kati oyina wakyogeddeko nange bwe nkiraba.
kwegamba amazzi bwe gatandika oyita ewantu era si bwe wasobola sigala nga wadde after time ebbanga bwe libanga ligenda lyetooloola tira walwa ddaaki ne wagenda nga wa omutege kwegamba amazzi gatandika oyita okulukitira awantu watukana batenka okwesima kyekyo nti nga Besigye bwe yatandika sorry FDC bwe yatandika naye tebwakira Bukezimbu nayo neegwa nejjanga egira ne principal w'abana akulembera NUP okimanyi yali fani wa Besigye era yagala modo yali Besigye so kati naye nga personally yali awagirani Dr. Besigye so kati kikengezaako okugamba nti family nga family ye nali yali awagire nali mukuvadde family ye nali nkiddemu ekyo ati gobibuuza so kati nze negamba badde gamba nti nga FDC bwe yatandika nti ono avuddemu n'agenda ne kino kiba kitandise golooza avuddemu n'agenda yetabadde na mulamwa omanyi waliwo ekintu abantu abamu kye bakozesa fiiki nze ntera okugamba baana mu ghetto bwemba sorry to say so nti bwembanga nina omwana nga mubbi oba omukazi oli alina omwana mubbi omwana bw'agenda nabba n'aleetera maama tayogera ne bwabba n'atwala ne balya ne banne olumaama ayomba omwana we mubbi amuswaza ne kuki afuluma muno oyo mubiyi ne bwaba yegasse kwena ali mwe bwatandise kiki naye ate ava eri najja nze nenebedaba ku social media nasala bannange waddala kati ate no bwava eno abadde agattako ki otegedde statement eyo njiwulidde seba fiiki emmanda bwanika nga yakulinnye ekwogeza n'ebitalinaako omutwe n'amagulu ate kakati fiiki njagala nze njagala kulaga fiiki ebigambo byange nebaza muganda enkwezera ne honorable MP to be omanyi omuganda agamba omuganda agamba ayogera n'omugezi takola ki abagobera fiiki media eno bonna bagezi naddala bali kusaidia abantu abanyigirizibwa fiiki njagala kulaga ebigambo byange bino nga maliriza programu eno ey'olunaku olwaleero bannayuganda mwenna abali eyo abatugoberera buli omu ng'olina gy'ofubutuka gy'ova NUP eyina ideology ne ideology gyengendo tunulyako katono nnyo mu bufunze ya constitutionalism enfuga ey'amateeka constitutionalism kwe kubeera nga mulina arrangements institutional arrangements ezimaking amateeka okubeera nga asobola okutambula mu ggwanga lyamma institutional arrangement that make the rule of law possible that is constitutionalism eggwanga lyaffe weriri terikyali ku ssemateeka terikyatambulira ku ssemateeka wa ggwanga lino bamukyusa nga ye bakoze eki nga bwe baagadde honorable abadde akola submission ye ayogedde n'agamba nti lumu yali ku TV ku NBS lwomushana n'agamba nti twakola ssemateeka nga atufevalinga essaawa zino ab'opposition bamukozesa tukola ki fiiki nakuwa submission yange naye kugamba nti America werefu erwanira okufuna obwetwaze bwayo mu mwaka gwa 1776 America yange erwanira okufuna obwetwaze bwayo mpaka kati America yakola ssemateeka wayo nga bakola amendment emirundi 28 essaawa zino waffe mu Uganda twamukola mu 1995 ngena kuzomeza 2 mwezi September mwezi gw'omwenda 1995 ssemateeka waffe bakamukyusa emirundi 48 enefe tumanyikeena omanyiko gwena kandi ngamba fenga naye bakamukyusa enfunda ezikola ki naye gwe tunulira wakati wa America 1776 mpaka 2025 emirundi 28 nefe waffe 1995 mpaka kati enfunda zisuka nkulaga nti ssemateeka takyakolebwa nti tebakyatufuga nga batufuga ku interest za ggwanga batufuga nga batufuga ku interest za muntu ki kyovula bakyusa emyaka ne bakyusa n'ebisanja nga mpunzika bannayuganda mbategeeza mwebereremu abavubuka mwenna mugenda kulonda ngena kuzo mwezi 2 19 ngena kuzo mwezi 19 ngena kuzo mwezi 19
bagezaawo okuteekawo embeera yonna nga bakozesa akakiiko k'ebyokulonda katali independent nga balemesa abavuka okuba nominatinga. Era essaawa zino Fiki nkubuulira abavuka babagamba okunominatinga jangu n'abantu abakweyimirira. Genda nabo physically wali babasaba n'endaga muntu oligino ebitali mu ssemateeka oba kitegeera kale kugamba mwana mwami byabaka matukulabula lino eggwanga sirya mmwe mujja kukeera ku makyanga sigwe akulira akakiiko k'ebyokulonda ng'eggwanga literedde bannayuganda tubakunga ne sekukunga yonna tugenda mu protest vote gw'obanga ojjanjaba abaana bo mu America togenda mu protest vote naye obanga ojjanjaba abaana bo wano mu Uganda nga abaana bo basomera mu Uganda mu mbeera efaanagana bwetyo tutambulira mu nguudo embi tutambulira amalwaliro agatali mu malagala tutambulira mu mbeera ey'okunyigirizibwa ey'okuvoola ssemateeka y'eggwanga lino tubakunga tugenda mu protest vote 2026 ku lwa Katonda n'ensi yange wanjisebo protest vote enekola 226 nga nagireeta naye tasobola gikozesa mwagana mwa test mwagikolera Kawempe kansala gwe balonda tebamulangirira ne Nalukola be bamugjeyo mwaganye okudda mu kalulu etteeka olimanyi bulungi teeka ki etteeka olimanyi bulungi erikuza mu kalulu bwe mubanga ddala muli mu kutestinga nga be mukyogera mwalize mu kalulu lwaki mwagenze alu ono si munnamateeka naawe balina munnamateeka akulira ekibiina tasobola yadde okusikyowalinga bbeiro ya mubbi w'enkoko bano botuleetera bano buno buugi bamuyita kanso mbu kansa ali awo mbu yakulira n'ekibiina mbu kanso waabwe tasobola yadde okusiwalingira emotion ki nze ekisinga okunyumira n'okunnuma ekisinga okunyumira n'okunnuma boogera nsirisi pano n'ogireetera omulamwa ne badda ku twaha gwe mulamwa ogenda kufundikira okugamba nti njagala okole puroguramu nga eriko abantu bapanalist njogere ebikwatako oyo ayogere ku nze kubanza ebyoyo mbimanyi kuva waka tosobola zikowa kuba zikunyumira njagala okubiriza puroguramu nga olikola pano nga tebaliiko bano tejja nyuma ne bannansi banyiiga mu budde bwange nemisutteesi so olwaleero muveeko mugamba asirike nze nteese eggwanga lino nze ekisinga okunnuma nti nayesokoindeko ogambye kanso nti obwa kanso bwebubugi omuntu agenda nasoba nagenda ne kwero DC sebo oba tomanyi kintu sebo kyenjogedde kibadde kirala gwoleta kirala nkugambye balina kanso abeeyita kanso nga buugi tebasobola dde okusiwalingira omuntu omubbi w'enkoko wuliriza omubbi w'enkoko beiro nze badde siri kuonola lebo ku kanso waabwe batuga nti kanso waabwe eggwanga lino ekisinga okunnuma be bantu abagamba nti balwanira demokrasiya naye nga be basinga okulinnya eddembe ly'obuntu betuba nga tuli mu nfuga y'amateeka tuli mu nfuga ya bibiina bingi lwaki omuntu bwakola ekibiina afuuka mulabi nga gwe Kyagulanyi wakuba oluyimba lulamba anti soka ulize kino njagala tutambule bulungi ogambye nti onenya abagamba nti oli wakola ekibiina abakoze ekibi otika statement gye wakola kubava mu FDC ne bajja ne bakola PFF wagamba lwe bakoze ekibiina ekyo kijja n'okufiira nakuwa n'ensonga lwaki kati kitegeeza golwanyisa PFF saagamba nti kibi okukola ekibiina ne wakirwanyisa saagamba nti kibi okukola ekibiina kye nagamba nti kibi nakugamba bo okuva mu FDC ne bagamba FDC egiweewo ekyo kikola kibi era senga tubadde ng'abantu abavunaana twali bavunaanye kulya mu nsi yaabwe lukwe wuliriza leka mmale gw'obimbuuza tonzikiriza ekisinga okunnuma kiri kimu ondeetera embeera eyo abantu butantegeera ndi ku kino onteeka ku kino ate kyontadde kutoligala bw'obanga otandise ekibiina ky'ebyobufuzi b'ovuddemu oba kyovuddemu baleke nabo batambuze kuba nabo balina ababakkiririzaamu gwekola ekikyo genda n'abakukkiririzaamu naye bw'ogamba tutandise kino ekibiina kiri kiggalewo oba nakyemalira obanga agamba nti bw'okwata obuyinza ebibiina by'obufuzi ogenda bijjawo oba abanga agamba nti NRM nnungi nnyo okusinga ebibiina ebirala kati neewuunya Nuupu nga yo be yali ejja n'abakulembeze baayo basangawo ebibiina by'obufuzi ebirala
ne bajja ne bakola nope oba ne beeyubula okuva mu URP ne bakola nope nete yali URP National oba Unity Reconciliation ne bakola NUP abavudde mu NUP ne bakola DA abo bakwatira mayinja bakuba ku mutwe balabe nnyo naye nga Kyagulanyi Ssentamu tubadde tubonaabona n'opposition wano ebbanga lyonna nga mukwano gwe Aisha Kabanda yakuba abaana b'abantu emiggo n'okubasiba nga Lubongoya yakwatira General Museveni nti yogera bino ebyobulimba nova kwekyo nga ye Kyagulanyi Ssentamu yatuuka n'okkuba ennyimba esukka mu lumu nga General Museveni amuwa ssente ne General Sale ne bakwata Kibenke olw'okuba agenza okuyimbira ku mukolo gw'enaale oluyimba lutumanyi olwayogera nsirisi gwe basooka n'okuwa omukisa n'agugaana luyimba ki tubonga naawe mukwano gwe ono mukodomi wa Sale ye teyaliimu mutubonga naawe kati ate kankubulire Chairman Nyanzibe yali amuwaana Chairman Nyanzibe yali amuwaana yali wa kibiina ki Chairman Nyanzi naye abeewo lwali lwaki muganda we obwedda boogera nsisi kati oluyimba olulala akalulute twawula bamuwa miliyoni ezisuuba mu 405 tekatwawula nga General Museveni yazimuwa yali afuuse wa opposition General Museveni nkuwe n'oluyimba olulala kati abantu abafaanana bee batu lwaki bo balowooza nti bo bee batuufu abalala bakyama eyo nsi ki yetugenda okuzimba mbadde njagala kuwaako information nfuna information then nfuna ne Kyagulanyi ebiseera ebyo ng'akyali mwana muto ye kennyini yali mu kibaya sirika yakyogera n'agamba nti yatunuuliranga President Museveni ng'amuinspiringa ng'omuntu naye n'atuuka naye bwe yatuuka n'ava ku mulamwa n'ebigendererwa ne points ze yatugamba na biki bye yasuubiza bannayuganda n'akola ki saawa zino twandibadde tulina abaana baffe nga bateeka mu makomera ate ye president lwaki tabata antegezaako kugamba nti bwe yali nga buli omu nga nse bwe nakuwadde history background yange wa politics nti nze nabeera inspired by who Besigye era naye nga Besigye amwagala nga naye bwe yagamba nti nali inspired by that man naye n'atuuka n'ava ku mulamwa kati ebyo byonna General Museveni byakoze katayinza kozesa that one against him tosobola kukozesa kintu ng'ekyo n'osooka okimuteekako mbu yakolanga bwati yakola by then ote wakozesa akagambo kali yali gamba tabikolangako abantu babitegere naye bw'ogamba nti yabikolanga nze mpunzikanga nga bannayuganda temufuna kuwuddisibwa kw'abantu nga twa meya yagala okujja owa FDC onoomuwagira nze sijja muwagira nga tali ku national unity platform lwansonga ali emotional nnyo n'abaana abasibibwa abaana baffe bampalanyi Mike abali mu makomera yekimusanyusa ani awaayo report kimusanyusa ani awaayo report kubana na information nga awaayo report abaana baffe abaana batalina musango go baziza bulokera ku machi okuwagira ekibiina kyabwe ne president waabwe ne basibibwa mu makomera nakati babuze abe baganye okuta bakikola intentionally ogambye nti tulina bakanso wana batasaana kusecuringa bay emu yadde y'enkoko njagala kugamba ssebo goloza institutions zizo nazo ne ziri mu Uganda ziri independent singa sibadde independent akawairo 92 lwaki bakakutteko ojja musobola lwaki bakakutteko wabadde ngamba nkuddiremu lwaki tetwaze mu protesting ze kaluluka na lukola wano wa nga njagala kuddirayo tteeka etteeka akawairo 81 akatundutundu akokusatu tekatukkiriza kola by election nga tubuzaayo emyezi emeka wuliriza nkugira wabulayo banga nabagamba wano tebali mu kubala kyekyaba tuli mwezi ki wabulayo banga byogera nga looya bannabateeka yakoze apiru time apiru nga tanagitunuya wabulayo banga yategera teeka leka kunyonyera teeka kimtegeeza akawairo 84 akokusatu kagaba tosakola by election nakatututundu section 3 eya Parliament Elections Act 1777 ekugamba tosakola by election ngebulayo emyezi emeka
emyezi mukaaga bw'otunuulira abaloya bannalukola boyisa abatasobola kusecuringa bbeero yankoko yes bebo bogambye abakatira bebo bebamu bwe yabagenda ono nga bamaze okudeclaringa kooti ne declaringa nti emufulumya parliament balina okwapiringa omanyi ekigambo okwapiringa kyekitegeeza omanye ekigambo okwapiringa kyekitegeeza tisikiriziganyiza it is a creation of statute I have a right to appeal and I appeal because I'm aggrieved with the decision that has come out from the declaration from High Court bwemala okujja nina nnaku mmeka ezinzikiriza okola appeal nalukola kyalina ennaku anamusomesa ali mu kubuzabuza nsi genda osome bitegere the earliest time we have okubanga tudda mu kalulu ka by-election is August bwobala August paka mu January tubasigaza ebbanga ki tubasigaza emyezi omukaaga kibakyawera kiba tegiwera kati yensonga lwaki tetugenda mu by-election nalukola akyali mu parliament ate tafuluma mpo omukisa katono fiki bera mwenkanya abantu bano baleke kubuzaabuza nsi basazizaamu akalulu ng'omukisa gwegulyo gudda mu kalulu ekibajuliza kwagala kufutya nka bannakawempe nakwegaggawaza bo ng'abantu bakola apiiru bagenda okugusala ng'akalulu tekakyategekedwa kyekibakereesa bali bagenda okugusala mu kkooti ejulirwamu nga tewakyali kutegekawo by-election kooti bekakasa nti Nalukoola avudde mu parliament ejulirwamu kitegeeza awo tegenda beera by-election ekitundu ekigenda sigala nga tekirina mubaka ekyo kisoboka yes senga kooti ekakasa ejulirwamu ng'ebiseera by'okukola by-election biweddeko awo wagenda sigala nga tewali mubaka mpaka mu kulonda okwawamu bano kye babala okukeereesa abantu baabo baleke kufuna mubaka n'okulimba kiri kye babadde bagaa nti bagenda simanyi mu kalulu k'okeekalakasa kye batasobola njagala kuwa honorable to information nti n'omulamuzi judgment gye yakola kyekiri kye twagamba ne mu program wedde nti yakola judgment nga yabya bufuzi because toyinza agamba nti okola judgment n'ogamba nti ndagidde electoral commission etegeka akalulu mu myezi 3 no mu myezi 2 naye ng'akimanyi bulungi nnyo omulamuzi oyo nti bwe tunatuukiramu ennaku 6 okuva lwe yakoze judgment tujja kuba tuli mu tteeka ng'etteeka likoze eki kitegeeza judgment yali yabyabufuzi yagamba obutabuuka myezi nga basobola oteeka mu wiiki 3 basobola oteeka mwezi gumu obadde ki tosobola kugamba nti akalulu nti etteeka ate abantu bakoze obyogenda mu tteeka ng'ate y'omu yagamba nti baagala kuzza abantu baana b'abantu mu kawulo bakulu bamenye be mutugamba nti akalulu tesi mwagikola